kubanga ankuuma Katonda omulamu teyebaka tabongoota tafuluuta si mubbi si mufere. Katonda wange ye God. Katonda si God omukuumi. Katonda God oyo ye anti baba bakuumi b'abantu bakuumi bantu n'emmundu baba nazo. Kyanaku nnyo nti Bujingo basse omukuumiwe. Naye nga poliisi tena bakola investigation kutubuulira kyekyasiza omukuumi wa Bujingo. Kuba Bujingo ye bayinza okuba nga batagitinze mukuumi kubeera ye yafudde. Bujingo tetulaba kiri serious nnyo kyamutuuseeko. Omukuumi abadde wa UPDF. Ye yagamba nti abadde mukadde wa kkanisa. Omukadde w'ekkanisa tasobola kubanga abadde yakajja mu kyaki myezi 9 n'oga nti omufudde omukadde w'ekkanisa. Ekitegeeza nti abagoberezi be yabatambuliza mu bulimba kino omukadde wa kkanisa kyokka nga inside his heart akimanyi nti afunye bodyguard wa SFC Special Forces Command. Ekisinga okuba ekyennaku kyekino ku mulembe gwa Amini n'Obote 1 oza n'Obote 2 bannaddiini baagendanga mu barracks ekibatwalayo kubuulirayo njiri okusobola okugumya abajaasi n'abasirikale bamukwata mundu okubatunuuliza Katonda okubatunuuliza Kristo okubatunuuliza Allah babenti balongoosa empisa zaabwe nga Katonda bw'azaagala. Naye tutuuka mu mbeera ng'ate bannaddiini tebasobola kugenda bajaasi babuulira njiri wabula abajaasi be balina okuvaayo bajje babawe obukuumi n'emmundu oba whatever they have kubanda byo wano nti president yalagidde sharpshooters babawe Bujingo. Kitegeeza nti Katonda gwe baweereza kati gwe basaba takyali oli God takyali God Almighty. Era abajaasi onoobamatiza otya nti temutta bantu, abajaasi onoobamatiza otya nti muyise bulungi. Ye abakuwadde president oba prime minister oba army commander onoomugambo otya nti wange abantu nga bafa abantu nga babbibwa ebintu nga bikokomoka nga waliwo obubbi bungi nnyo mu sente z'omusolo abantu batulugunyizibwa abantu basibirwa obwemaga abantu battibwa obwema. How are you going to send that message to the powers that are? Kubanga tokyabatunuuliza Katonda wabula obatunuulira akuwa obukuumi. Actually kitegeeza nti ali mu buyinza afuuse Katonda wo. Etteeka eryokutaano ligamba etteeka erisooka ligamba the Ten Commandments tobanga na bakatonda balala wendi twekoleranga kifaananyi kibajje kyonna wadde okukiwuunamira wadde okukisinzanga. Now kati ate kuogamba otya omukulembeze nti akuwa obukuumi kitegeeza nti kati yafuuse Katonda wo. Omusumba ayinza okugamba nti naye muntu ng'abantu abalala ng'oggyeko ekyokubeera omusumba n'okutya kubaamu y'ensonga lwaki yali agadde obukuumi bwe butyo. Simanyi kyokyogerako omusumba. Sebo mu kitabo kya Ebya essula y'omunaana olunyolo 21 okutuuka ku 23 baali batambula Ezra ng'akulembeza abantu era 21 mu lugamba bwe twatuuka ku kanaalo eya Ahava nalangirira ekisiibo tusobole okwekwakana eri Mukama era tumusabe atuwa olugendo olulungi n'abaana baffe n'ebintu byaffe. Nawulira ensonyi okudda eri Kabaka musabe obukuumi musabe abajaasi n'ab'embalaasi batukuume okuva ku balabe baffe batutambula mu kkubo kubanga twali tumaze okugamba Kabaka koti omukono gwa Katonda ogw'ekisa omukono gwa Katonda waffe ogw'ekisa gubeera ku buli yenna amutunuulira era n'obusungu bwe buli ku oyo amukyukira atamuliriko. N'olwekyo twasiiba ne tusaba Katonda waffe atukuume mu kino era n'atwanukula n'ayanukula okusaba kwaffe. Kati ono Ezra okola ebyamagero ogamba owonya siriimu owonya obwavu osabira omukisa mulimu n'okuzuukiza abafu mulimu ebyamagero buli kyamagero kya buli kika kyonna mugamba mukikola. Akati ate ekibakyukiza eri omusajja gwe mugamba nti Katonda wammwe w'amaanyi ne muyimba n'oluyimba Katonda owaffe w'amaanyi
kakati ate gw'osaba obukuumi omutego guba gukola ddala oba otegeera oba okyali Katonda. Musumba Male, kino kiyinza okuba nga kireetawo embeera erowoozesa nti wayinza okuba nga waliwo abatakola bituufu nga kikibaleetera okweraliikirira nti beetaaga obukuumi. Ekisooka okwewuulirwa Bujingo abakuumi yafuna baaki in the first instance nga tebanagana kuba mukumi mu masasi. Yali yeekengera ki? Kitegeeza abamukubye abassa omukuumiwe abamanyi. Kitegeeza ekyaviiriddeko omukuumiwe okufa akimanyi. When that narrative police esobole okutuuka ku kinyusi ekyamufunyisa abajaasi, kubanga omusajja wa Katonda okutandika okufuna amajaasi SFC mundu zikuume, kitegeeza there is something wrong with you. Kitegeeza nti mu maaso ga Katonda bw'obadde ogamba nti opedulinga oba osinza waliwo ekitali kituufu wakati wo naye tuba ofuna abajaasi. Era ngamba bano bannaddiini abagenzi simanyi naffe batuwe mundu, naffe batuwe figibi, naffe batuwe simanyi SFC, naffe batukuume. Abasiraamu bwe babawe mundu kyabataasa kuttibwa battiddwa bameka. Ye n'ekirala abasiraamu babadde battibwa nga bakristians basirise, naye bwogenda okutunira abasiraamu bamasheeke emikandala gy'emmundu batambula nagyo, ne bwayimirira ekituuti emimbali abeera nagyo. Ono bamuvunaana kino, ono bamuvunaana kino. Criminality eringa criminality. Kati n'emipentekoste movement weekiri abasumba balina emmundu bantu bakayanja, ne weebuuza nti ono mujaasi wa ku ddaala ati alina emmundu zino zonna SFC, ESO, UPDF, military, bakakande, bona all of those. Kati gwogenda okwegeraageranya n'abo ba criminals ba mafia, kitegeeza nti mafia kati eoperatingira within the church. So nandigambye bw'oba owulira muli nti oweereza Mukama naddala owulira nti yakuyita Zabbuli ey'ekyenda Katonda waffe teyeebaka alikolagaliza bamalayika kakiro kiro obusaale bw'ekiro tebukkubenga. Zabbuli ey'ekyenda yonna bw'ogisoma olaba nti Katonda God's protection tesobola kufeyiringa, naye ate obukuumi bw'abantu buyiwa. Kati oddira otya omuntu eyeebaka n'afuluuta nga ggwe n'ogamba nti akukuume era n'omuteekamu obwesige n'obujja mu Katonda? Kitegeeza kyakisolo ebivuddeko, era ndowooza abantu badde bakitegeera kaakati nti olaba omusumba nga akaalakaala n'emmundu alina abakuumi, alina bakanyama, alina bakabudde, kitegeere nti oyo mukozi wa nsimbi. Ebyobusumba tabiriko, oba mukozi wa bikolobero, bajja kuttira bwerere, ojja kufulira bwerere bizibu. Ekirala sente z'omuwa alyandye, mulekerawo okulooza nti bajja basabira. Time muddeko mu maka gammwe musabe ne famire zammwe. Era n'abakyala simanyi bangenze kusaba nsulayo n'amaka ne gafa asulayo, asulamu simanyi mu mbwa, simanyi asulamu ki. Kyandibadde time eno buli omu yeekuba mu kifuba n'agamba something is wrong with these so-called men and women of God. Why do they seek carnal protection? Ng'ate protection eya Katonda weeri. Ekitegeeza Katonda takyabawulira. Nze seetaaga mmundu, seetaaga bukuumi bw'abantu, seetaaga ki. Katonda oyo ankuuma. Bw'aba tasobola kunkuuma kitegeeza taliyo. Naye ate nkakasa Katonda gy'ali, tobolaba seetaaga bakuumi, seetaaga bakanyama, seetaaga bakabode. Era bw'onsanga bandi nnyo bansanga ne beewuunya balowooza nantambudde ne bakanyama. Naye nze neetambulira at any time of the night kuba mmanyi sina kye neeraliikirira Katonda oyo eyantonda era eyampita okukola omulimu gwenkola waali mulamu. Kati bino byonna bye bakola biziyiza poliisi okufokasinga ku kyo ekyassizza omukuumi. Ate neewuunya nti abasumba babuukidde nnyo ekyono gwe batasse, ate ne balema okutunuulira ekyoli gwe basse. Oli bamuttidde ki? Abadde mujaasi wa CFC kubiddubi naye abadde n'ebikolobero byakola ekyamusinza nga Bujingo was just good. Naye bwe kiba nti ate Bujingo yasaba abakuumi ne bamuwa emmundu ng'era abadde mpulidde nti simanyi oba yabadde yafunye n'olwo. Kakati kitegeeza nti alina bye yeekengera, he knows the killers. Kikyetaagisa kugamba nti eggwanga lyonna abasumba bonna bafune ababakuuma. Bino bye bawoza simanyi balamusa ekitajetinga oba tulwanyisa ebisiyaga. Nze nga tebantajetinga naye okulembera olutalo lw'ebisiyaga mu ggwanga avtat nene. Nze nasooka okugira ebisiyaga by'abasumba mu ggwanga
nze nasooka okuyimirira openly publicly nenkuba emundi z'ebisiyaga lwaki nze tebantagitinga naye nebaga simanyi batagitinze ono ate ayogera alira ekigambo ate n'akirya akimanyi musumba munaali ebisiyaga atyogerera mu ngero ate bw'akyogera leero ate nkyakyusa ebigambo. Those are not men of God namwe mubifeko. Those are men of money, banoonya mamoni, banoonya sente. They are men and women of God. Gadi sikatonda, Gadi mufere, Gadi n'ebiwasiyaga nabyo abikkiriza, Gadi buli bufere bwonna abukkiriza. Gadi bw'omusaba agulama. Kale kankwe mundu, kankwe abapuumi, kankwe bakanyama, kankwe bakabode, kankwe bakamando. Akati baagala Christianity oba obwakatonda tubutambulize kaabo abasaba emmundu abasaba emmundu abasaba obukuumi ebyakatonda tebabiriiko ensi kyebeetegeera balekerawo n'okubabba